Mande naye mulwadde nanga Ekyabade sikimanyi naye mugamba munange ebiseera ebyo awo nyine namugamba nemugaasemuza abasuubi bamayagaki era naffe tuli wano enkukumunto tetumanyi oba tunaatuuka nangamba bannange ndi mubi nnyo ne muto wange ngambye ali mu ddwaliro ne ssenga mulwadde kitegeeza buli yali mu ssaako oyo abafaabo yafuna ku kizibu omuvuka emande ajalabo buli nagamba mande ekiro bamutute nga tayogera mulwadde ali mubi nnyo nange kenyini ndi mulwadde kozi nimugamba ate kiki nagamba mande ekiro bamutute nga tayogera bamutute ku ssaawa 7 nga tayogera nti yenna omusuga gwamukutte naye ate bwe nfa nongamba konziike esimu okisigazi era esimu esobola okufuukira kuba ekintu kyange nali nkyagala nnyo okubeera nakyo oli bwabanga yalamirira nagamba nti mumpizangako ku muwala we yali amubeererawo ng'akyali mulamu obusika kati kitegeeza nti bw'alamiriza nagamba nti omwana wange Kalipiro yalina okubeera musika ate noyimusala ninga ati kitasoboka awo ng'ateekawo embeera ategedde ewali eriwe twagenda okuziika omufu n'agenda n'ayoola tenti zonna abantu bano abatunda ebijja batunda naye mu butamanya mu nsobi buli atunda ebijja atunda mu butamanya mu nsobi kale fayini tunda naye gy'ogenda okubatwala teekateekayo bulungi segedde omala kutunda bakuwadde sente obuwungi bwo bakuwadde miliyoni zo osobola okulemererwa okufunawo yadde okuzimbawo nyumba ya miliyoni yadde okusaawa otunze oguze awantu naye wooguze billahi mina shaitani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillah rabbil alamin ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga nemwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752881515 Kusaba kusubscribinga kulikinga commentinga ajimiti abatumidde amwena balina okusomozebwa kw'enjawulo mukubireko ku 0772851515 mulobi wadduwa mukubireko ate mulabe nti abakwasaganya abalombera ku bwoba oli ayo tujja kubanga bikyukamu bwoba olina okusomozebwa mu mbeera za mirimu mbeera za bufumbo mbeera za byonna byonna byoyitamu mukubireko muge haji waliwo embeera etali nnungi ndi kukyeyeeno naye baagala kunziza ebintu bikwatemmukko ajjeyo Kurani akulombere kuba oli ebintu natiramu abasobodde okugendako gyali bafunyemuko okunkyukakyuka bafunyemuko okunkyukakyuka basobola okubanga bawona kale nze muzzukulu wa Kisolo Martin Kyembowa ndi wano ne kawonawo lwaki mwise kawonawo yasimattuse okufa naye nasimatukako okufa nalina emmoloka yange nalinvuga kasiyenta keivulunga emirungi gyali ena nenvamu nga sina wadde eggwa omuli agamba oli kawonawo Kalipiro man the devil hunter omuzikuzi w'abafu gwe tulina olwaleero yabadde azikula abafu yadde n'abafu 18 naye kata naye afuuka omufu ebyabaddewo byonna agenda bitunyumiza emboozi ekwasa ennaku era tanaba nakwetegeera bwoba olinayo ekya Guinness ekiri okufuka kimuweereze obanga yabadde afudde abafu 18 ababadde bamuse
agenda tubula soko obuze ku bantu abantu bafuna namwe n'abaliko kimbowa babuuzaako mugamba mutatuludde okulabagana ku nga tukyali balamu kirujja byonna nti mukama katonda waali era tusigala tukwatagana bwetubanga tetuluddewo okulabika tuba tuli bijebize nga tukwasaganya emirimu oluusi tutuba nabuuzaako tubaayo babuuzaako amanya n'eddoboozi bamwita Kalipiro Bano kumbe ande oluggido tewali mulala yenna yerimbikalimbika mumanya Devil and tewulirangayo muntu ena ku social media byeyita kagobere guno omulimu gwe tewali batandisa gujingirira kukola kati ogenda kujingirira manya ate obulamu bwo olugenda okukomya ayinza okuba nga naye afuna science naye ngaji omujja naye namufuna naye nga sibyakuaa ate guba tewateekayo tiwasaddaka muntu kyonna kyewakola naye ayinza okuba nga wambe ndaba emirimu mingi wano gyetutandika ogenda okulaba nga waliwo omuntu akitandise eyo saidi eyo actually nga n'okusanga eyo nga bakitadde mu manyago kati ebintu bino oyinza okitandika naye bakitandikira omanyiri tomanyi wawe ekitandikira sikigwe nateekamu n'okusooka kwebuuza bungi waliwo omusajja omubamwetaamu eri amugire emmotoka yali atandise ebibwebuti nga gyotali agenda asika emirimu nasika emirimu naye nga sijakuziikula kuziiba entaana weyafunga obuzibujuzi weyanzirikena n'amasawo kuzo naye ebintu bino olina okumanya nti olina okubanga oli w'amaanyi katonda olina okubanga yakubeererako ate n'ekirala abafu olina okubanga oli mikwano gyabwe nnyo ofuuka mikwano gy'abafu wafuuka mikwano gy'abafu ogambe nti katonda alina okubanga akubeeramu bye mukola mukozesa katonda ate waliwo omuntu anakozesa katonda yakozesa katonda nedda lwaki nkubuuliza ekigambo ekyo nakulabako ng'ogenze wali ogenze Seneko ng'ogenze kugattamu naye sijali ogenze nali ngenze Ghana ng'ogenze Ghana kuyoola maanyi kyenkubuuliza nti namukozesa katonda waliwo maanyi agali ku lusiku n'agatagattibwa naye woogala n'okwomboza by'okwomboozezza eyo era ojja n'ogala nti katonda nyamba bikole yabireekawo sitaani naye mwana wa katonda ati kati mwinamu kiri ekintu nti ono asinza sitaani ajja kgenda mu muliro ajja kgenda mu geyeena kintu eri yali atuuse teryamanyi tewaliwo omuntu yali akusiddeko n'agenda lwaki ogamba nti oli mukwano gy'abafu ati kati byenkola bibasanyusa abafu sikolangako ekintu ekibatyoboola agenda okufa nga alina ekitiibwa kye era bwe mbanga ngenda kukola ate mwongeramu ekitiibwa okusingako ekyo omwongera ekitiinisa kati balina okufuuka mikwano gyange kitegeeza bwe mbanga njogera nabo nga bwekijogeŋŋamba nti njogera nabo mbiroodi agenda kujja nga kimanyi kuja ino omutasawa bwange bwabeera omufu nga wambazuulu eri abafuse bunga bambazuulu bano betulaba yagaana okutwalibwa simanyi yagaana okuzikwa emasaka simanyi yagaana kitegeezo yabeera mugamba bonna tewali mufu mu nsi kuno waba nga ali muddawo si mukwano bange sirina mikwano kunsi mikwano gyange nga tetunaba kutuuka ku mboozi eri yabadde ekuuse eyabafe 18 kasooke nkubuuza ddala akantu ako tuwulira abantu nga bagamba nti gundi yagaana okuzikwa omufu gwaganye okugenda simanyi badde bamutwala Masaka n'agamba oluusi gye nalaba kubukedde awo mbwe simanyi omukyala yagamba bwe mubanga munzaayo musoke munkyanyike wa muwala wange byali ku Masaka road mu ambulance eba egenda ewa muwala we neyitawo buyisi neyeesiba negaana okugenda paka bajjuka ne bagamba yagamba tumutwaleko ewa muwala we muwala we amaka gali mu Kampala muno ne bavuga emmotoka ne bagizza ne bamulamu ne bakutasako wa muwala we nyama ne baddayo ku Masaka road emmotoka negenda wali abamu nsome basooka kuteekawo magi emmotoka netambulirako ebintu ebyo gyebiriyo oba science naye mula ebintu ebyedda abantu abedda bali babikozesa naffe twali tubiwulira nga tubiraba nga tukyali bafuna sinaba kubyeniga byalingayo nga babikozesa naye ogenda nonoonyerezamuko okufuna saavisi zetulina mu Uganda tolinaawo funa saavisi mukali olabyeko nti ngaasose okuyiwayamu ogenda mu ddwaliro ensambya awo waliwo akapande ke bateekawo mulegeri kumuca eyasiza wano gekali emabega ekyo
naye ebintu ebyo abantu abasinga babikozesanga okufa asobole okutambula abakozi omukyala ate kati batini wetuba nga tukyali ku nsi kuno tulina ebintu bingi byetukola ate tulina ebintu bingi byetudamba bwengeranga ku makya nendamiiza nengamba nti nze bwenfanga munzikanga n'essimu yange munziika nayo naye ate bwenfa enongamba konziika esimu ogisigazi era esimu esobola okufuukira kizibu kuba ekintu kyange nali nkyagala nina okubeera nakyo oli bwabanga yalamiiza nagamba nti mumpizangako ku muwala we yali amubeererawo nga kyali mulamu era yeyamuyambanga bintu byonna kiri kugamba nti no katife mu Buganda muntu bagamba nti no omulenzi tasobola kusikira mukyala ekitegeezo bwekibeera mu Buganda naye nga sigamba nti no mu Buganda wonna wonna kalita zonna kati nze maama wange yagenda okufa nze nali musika naye ng'ate nyinayo sisita wange anzirako yandibadde nga musika kubanga nze musika kubanga bw'osikiza nti nogamba nti no maama singa yasikiza ono kitegeeza nti nayo nosigaza n'engoye zaaki kati nze musika lwaki nti nze namubeererangawo okitegedde yenalonda gwe nti akusinza naye omwana wange anyambye ebintu bingi kankole ki kamuwa obusika kati kitegeeza nti bw'alamiriza n'agamba nti no omwana wange Kalipiro yalina okubeera musika ate mwenye musala nimuga ati kitasoboka awo ng'ateekawo embeera bategedde ewali eriwe twagenda okuziika omufu n'agenda n'ayola tenki zonna mukyalo oli netwatwala mukadde wenamugongo yali alina kintu kyeyateekawo n'aleeta n'enjuki ekitegedde kati ebintu bino ebyabafumu birina okuba nga twegendereza nnyo tubikola tobolaba lwaki nafuuka mikwano gyabwe nina okusooka kunoonyereza okuba sitadinga omufu yaliko ayagala ki okusinga yafa kiki nabyo bibuuza simanyi sibuuza nti yafa ki nze bwe mba nga musanze nti no bamuziika nti ngenda muziika kiki kyekola ekisookera ddala ku bijja tebafukaawo ku bijja okwo olina kumala galeeta emmere otandika okuliirako ku bijja okwo tukola emikolo gyetukola tukola emikolo gy'enkoko ezo naye enkoko ezo olina gisaliraawo musaayi ekitegedde olina kubikolerako ku bijja okwo tolina kuwemulirako ekitegedde bintu bingi kale obulombolombo obwo nange nyinituukiza ningaana omufu omutwalira ddala ng'omwanawo ekitegedde kati tobola abafuuka mikwano gyange kubaanya enkola bano abateekawo amagye ekitegeeza batuukiza bulombolomo naye nga tekirina byonse anti kati kankubuulire kino ekisookera ddala kyengenda okugamba nti no buli kimu kati for example nti tukitwalirizenga oba mu basawo Abaganda ekintu byonna kasita bwokulembeza nnyo omusaayi nti kansaddaako enkoko era kijja kumaliriza nga kikusabye omusaayi ekitegeeza kijja tuba kaseera katwalemu kitegedde jasi kano kendeeseemu naddala ng'abana abagala ebintu byamangu nti waliwo oli ndi mugenzi wa musawo ansabye endiga ansabye embuzi biki kumaliriza bino ebintu naye nga jjukiramu era kijja kumaliriza nga kikutuze oba kikutugidde abaana kubanga obadde otambulira munene y'okusabira okitegedde kaakati awo tolina kuleeta nnyo nti nga magi simanya biki naffe enkoko tuzikozesa naye tuzikozesa tutya oli ayinza otuleetera enkoko ne tugikolerako emikolo byebintu byosanga ndi nooli ndi n'enkoko twagisanze mu kkubo ne twagironze mu kkubo olazira okusuula zino nga osima okitegedde kati ffe tumala ogikolerako bwe tumaliriza tutuuka mu kkubo ebyo tugisuula n'etambula byayo abafu 18 ababadde bakusse sooka otunyumize wabadde ofudde oti kaakati ebintu bino byaliwo ebiti abantu bano abatunda ebijja batunda naye mu butamanya mu nsobi buli atunda ebijja atunda mu butamanya mu nsobi kale fayini tunda naye gyogenda obatwala teekateekayo bulungi segedde omala kutunda bakuwadde sente obuwumbi bwo bakuwadde miliyoni zo tosobola okulemerera okufunawo yadde okuzimbawo nyumba ya miliyoni yadde okusaanga tozisobola kuwa miliyoni otunze
oguze awantu naye woguze mu nsiko munoonya awali layisi ogamba nino oli atunda yigaze buliika abadde agirunda miliyoni 2 awala nnyo. Mutunze Prime Land, mutunze Namugongo, mutunze Kireka, mutunze Mbalwa, mwagala okunoonya gye mubaziika mugenda kuziika. Kati mugenze ne mugula ebuyikwe wansi naye ng'ate munda okitegedde n'ebizibu bye tusanga nga ffe abantu abatangulira mbanaba ompadde sente entono naye nga mmanya gumu mulimu obulamu bwange okola mu Baffu kitegeeza nti tetulina emirimu emirala gyetusobola okukola emirimu gyegiri naye ffe okola mu Baffu okwo tomanyi nti mulimu sente naye nawo mulimu okufa okitegedde kati nze bali bagenda ne batunda awo ng'oyingira ejjinja factory eddaala wano nga ng'oyingira Mabira fuluma Mabira ng'ogyeno ogenda ejjinja waliwo factory eddaawo y'ebitali byosanga ennaku ezo nabazimba n'ennyumba kukuba ennyumba bweziri naye waliwo kawoshingi mabega waayo kalaba kalikana kaliko nakabalabala kati wali we baatunda bafactory wali baagala kwongezaayo abafactory baagula famire beyongeza babawayo ne beeyongeza baagala kwongerayo factory gigasika kati wali abakulu bo ne bagenda ne bagula munda eyo mukolobe munda eyo nazigula munda eyo akati bwe baagula eyo munda eyo oli abaguza yali musika eyaguza abayindi abachina yali musika eyaguza bano ba family gye bagenda okuguza gye bagenda okugula gye bagenda okuguza abafu baabwe bagula ku musika owa family ate endala omugenzi yalekawo yika zaali 12 kati ate musika yaguze n'atundawo yika 10 kati yatundawo yika 10 baali baana basatu bali banne n'atabawaaki naye ate nga waliwo omukulu alina okusalawo okitegedde kati obuzibu bwe bwagira ebagula ne tugenda ne tusima entaana endala nga tulina okumala wiiki nnamba nga tusima tugenda ne tutandika okusima ne tusima ennaku nnya ne batuleeta abatuuze ne batuleetera polisi bwe yajja netuyimiriza tetwali mu nsonga baba batubuuza nebafugulira kozi bakinzinzizi basooka ne batuyimirizaamu ne batuyimiriza bamaliriza ebintu byabwe mu wiiki nga 2 kati ne batugala abo abafamire eyo etali nyinimu nfuna ejjasa ebadde nanyini ttaka eyo babisootinga oli eyatunda ye tebamuteeka munda balansi yali yasigala enyumba yamuntu yenna okuleetaka okuwa ekyapa balansi esigala kati balansi oyo balimi so banyini bafunga balansi balinamuwa bano abalala bataafuna kati babisootinga kati bamala bisootinga tulina okugenda tumaliriza omulimu olwo netugenda netusima entaana nga naye netuzimaliriza keera lwali lunaku lwa sande tuwumulamu maande netwolekera netugenda okubazimbula 18 nintana ziwedde zonna 18 atumaze okusima atumaze okola kati bwe twali tugenda bano abaana basooka nze yange ntambulira mu yange amaneja wange naye nali mutadde mulina njagala ntambula enzeka waliwo ne bakulembera ne bagenda abaana bonna baliko bamukaaga awemukaaga ne bakulembera ne batuuka jagaadi nali ngenda tuuka awo bakuwa bayita bageezitegeera mwayita mulire ekkubo lya Nairo eno ekamuli kayunga Nairo erikwekayunga lino bwobanga ovuddeekwemukoloto oyise eno kubegayaga anti anati owa taxi ali atuuka bali abaana bagenze oli wekka gwe mulukayo ninamu ono maneja wange tutambula tuminya byaffe kakati taxi yali etuli mu maaso eweta ku mafu etaddeko indikeeta eweta ku mafu omusajja nava eri maaso owa pikipiki owa booda
Kamuyite wa bodo yali wa bodo yali wa bodo simanyi yali avuga yali aweseka abantu yali aweseka abantu gatavuga yali aweseeko bantu basatu yali wa bodo naye wakunna naye ng'ebigere bino byali birengejjawo ebyo nga talina wakulinya wa yali aweseeko bantu baye atuse ku ttanga kati ye mukulaba takisi ekumi eyindigenda egenda eri ye mbe yamanya nti mabega waliyo endala ejja omusajja yaleeta yali ku supiidi nze njogerako supiidi nga si bintu byakwezigisa ng'ali ku supiidi bwe yajja bwati omulenzi gwe nali nina mu mmotoka n'akamuti ogenda kutta abantu kati nze omutima niguŋŋamba bwe mpeta bwenu naawe wewete ku mafuta takisi yeewese badde wali bagenda kundomera baitomotoka ekintu mukiŋŋamba kola bwoti odde mu luguudo eno wakati nzire eno yasiga ziri gaapu eno yasigala eno oba ngoberera eno naye nga bwetuba nga tuzeeyo mu mateeka ga trafiki yaba nsanzeewo omukono gwo ekitegedde neŋŋamba kandi eno satenakoona emira yange yamumaaso saidi mira eyavako saidi mira pikipiki netagala naje nagikuba olugiwali eryennaye nagiteekamu ebitubiringa byamasasi n'abiteekamu n'asigala ng'atagala nate nokulaba obukirabika obumuli kwamenyeka nze kyenakola sadduka sakola ki enyimirira ye yasigala ng'avuga n'adduka nali njagala bayimirire bw'abanga waliwo ensobi yonna nga nze nakola ensobi nali nsobola okuwoza naye ze nayimirira naye yange ne bajasa nabalaba nga bagenda ne bavuga ne bagenda olwo nali nzisa abantu banna nange kenyini nali nfiiriddemu ne manejawo tukafiiriddemu ekisookera ddala oba ngaosa abantu abo twali mu ttawuni mwenni ekisookera ddala singa twadde abantu abo tosookera ddala okubeera mu bulamu obwo nga polisi tenabakujja abatuuze basooka polisi egenda kujja aweddemu dda eiza bakwogeza mu motoka kisegedde naye lwakuba nti nno nze ge nali ŋŋenda okukolera saali mu nsonga nali mu mateeka ate n'ekirala abantu abo nagenda okusengula nali sigenda okukola ekibi bebasooka okundabula kwaka kaseera gyoyolekera wayinza oba nga si birungi bw'ofuna ebintu ebyo ebibanga ebimu kubikulaga nti oyinza okuba nga ogendera ku kintu kya kituufu oba oyinza okusanga obuzibu obulala eyo nayo emu ku indicators eziraga yogenda waliyo nsobi yogenda si wange kiki kyolina okulowooza kuboge kyolina okusookera ddala okukola bifo nga sinatandika nyinza okutuukawo ku ground naye nga nina okusooka kukolawo kyenyina okukolawo era nange bwe namalirizaawo tutuuseyo nali ngenda kuyingirawo eri nga ngenda tuuka ku factory kwennyini nga ndi ku ssimu polisi nenyumiriza batrafiki nebanyumiriza nga ndi ku nsobi nga nkiraba nti no ndi ku nsobi ndi ku ssimu ate mpisiza motoka endala kukoona naye nga ndi mu kunnyonnyola abantu bange timbadde nsisa abantu mu nsonga eniwetunewetu singa mba ntuuse ku ground nzija y'abafaamu mu kukomawo singa muba temuzeemu kumpuliza kitole weetandikana kati wano wanyina okunnyonnyola abantu tewaayo mbadde ndikukini era ne trafiki we yanyumiza nasigala ku ssimu mugamba muzeeyi sooka olindekera asoboze bulengati n'afaana ndogera naye afaaniranganga olikonsobi genda kuba ekipapula afaana nemulaga ekyabaddewo nemugamba ekituufu kiri nga abasajja bankomedde wano era mbadde ndi mukulira omusirikale munnyonnyola kyempaddeko era omusirikale yasobola okukaalana kintu kyonna mbeeka genda bambi nga kiri neŋŋenda kati bwe natuuka ku gulawundi nga nyina okukola kyenyina okukola ekisookera ddala omuntu gwe batukwasire senga mu famire eyo ani akuwa omulimu ogwo eyampa omulimu ogwo yali wa famire naye ate ebintu ebyo nasanyi zonna zigenda kujja ono yampa omulimu yabba okubba sente z'abafuya
Abachina bwe bamuwa sente. Bwe babawa sente. Ye sente zeyalamuza nange yalimba. N'abafamily n'abajjako sente. Buli kati mu nsi muno mu byesiganye. Okitegedde. Kaakati omwami oyo bali bamuyita Mike. Mike oyo n'agenda abasaba sente nnyingi. N'akubako enjawulo ya miliyoni 4. Agikubye ku Baffu. Etutuuka eri Senga oyo najja n'atulaga nga Senga alina okujja atulage nti ono ye gundi. Bali mu nkokoto battaka baki abaali mu ttaka baali bataano. Manya abaali mu gundi abaali mu semenge nga babazimidde wansi baali bataano. Abasigadde bonna baali mu ttaka. Kati Senga oyo ntuukayo abaana bwe basooka otuukayo ne batuuka eri mu maka. waliwo amaka waliwo ennyumba kale ennyumba bazisenda. Bwe bazisenda ne baleka akayumba katono. Senga wabeera kumireko bino bijja bamala obijjawo nenwajje nabinokoleki wabo bakyai abayini basendawo ne baleka awali ebijja wokka ewasigadde. Senga oyo era ayina ekintu kyalina okusooka alina okujja atulagirire wanne then n'ekirala ekisookera ddala abaana bali bamala okutuukayo bali balina ekintu kye balina okusooka okukolera ddala okusooka okunaabako kupawuda bamuyita diwaza ekisenge. kolanga bwe ŋŋambye okitegedde naye nakolerwade ebintu balirekamu tekinologimuga nebituliteekamu sente diwaza kisooyo ava Kameruni era gye tumujja kolanga bwe ŋŋambye ekitegeeza nina okomandinda omufuuli tambula togaana toteekawo embeera sifa batunze wano ffe tuli bakozi batuwadde omulimu tukujje wano so kati kolanga bwengeragidde okukolako obulabe bwonna kati abaana bwe baali tebannaba nga tebalina kulinnya ku bijjo nga tebasobose kunaaba pawulo balina omuteeka mumazi bateekemu ebikopo 3 bateekemu n'amata ebikopo 3 by'amazzi bateekemu pawulo kaakati nga tebannaba kukola ekyo bo baalinya kuki kubijja yukira okulinnya ku bijjo ebyo balina okusooka kukola ki bali abagenzi babeerawo nga bagenzi ate n'ekyatu bagenda okubajjayo kwali yukiramu abafu bano ne bagamba dde ate n'abafubi kubajjayo emisana kubajjayo ate kuolwo olunaku tulina okola ebintu bingi basobole okukola kikutambula awo abaana balina okujja tebaninakola kintu kyonna tebanditegedde ebalagira ekyokola tebabinaaba tutandika okusima tebanaaba ettaka osangangayo obubuga 2-3 tusima ng'embogo bakyali mu ngoye zaabwe embogo osangayo naye embogo bali mutaka tebasangayo naye ng'obugumba gumamuzayo obugumba mubuli osangayo obutakatatawe babadi bamaze emyaka emeka bano bo abaana bato baali abaana abato baneeno babaziika wayise emyaka nga 8 bamazeeyo naye kati bano abaana emyaka 8 gyenjogerako abamu baafa nga tebannabada kutuuka okwogera bakawerawo usangayo kamumbakamu naye ng'olina okateeka mu keesi bangayo olwasima bano abataano netubomola kati mu kubomola netubasangayo nga balama naye ekintu kyetwakola tegamba nti omufu talina okuddamu otunuulira enkuba ffe nga bwe twamusangayo nga bamuzize netumusikayo netumuzinga mu lubugo nga netuzeemu mubikula wabwe tewali bamusana bali baganda kaakati waliwo omu omukyala gwe twasanga alina wiivu nga bamuzika nayo
omukyalo oyo gwasimibwa ng'ebikulengera wansi nga waliyo akaveera ka bbula. Bana abantu abatulaba ng'ekintu kyengenda okwogera bwe tuba tubanyinga naye mbadde nsaba mukitwale nga kikulu okuba nga muziika abantu bano mugenderezanga ennyo nga balonze okubateekanya. Ebiseera ebimu abantu abamu baba tebazze kuziika, abantu abamu baba bazze kunoonya ebyabo, baba tebazze kusaasira. Weebuuza omuntu omuziisi kati kali akaveera ka bbula kagwayo kati eri wansi nga mulaba. Jjukiramu bagamba wano tewaba baziika abantu mu nkokoto wano nga baziibye wansi. Wansi tewaliwayo ettaka nti oli oba yaliyoledde. Bateekayo keesi bano bafaaza bakyaki tebayoola obutaka oba obumuli nebakatukayo naye kati kali akaveera ka bbula akakambukayo kaba kazze katya. ate nga jjukiramu ebisembo tukisanze nga sinti ngugamba ndi mu bukooli yaze n'asima yajja n'asima n'akiyisaamu nnyo naye kali akaveera bakateekayo batya. Kase bwe twalaba eddagala abaana ne bagamba mumanyiza ate ye baaba abantu balina omutima foto gyoyo mulina kakati bagabona mukimanyi kino tubamuzika n'eddagala naye nze nalaba akaveera kyasooka kutegera nze nekibagambirawo kati akaveera abo nekikajjayo negenda okatula. Oba abantu bano obukati ng'akaveera ako bajja oluvannyuma nga okusika kwabadde ne bafuna ebafumita ne bakasomsekayo kubano mukuzika kuba mu lujjudde ofuuoya abantu ng'alina kigendererwa kikyagala otuukiriza okono omunanga bamaze ekiwa tosobola kumala gajja n'ofumita nokayisaawo kati atetegera wansi wabayo ebbaati tetwasangawo ekituli kyonna ngeno kituli kiki bakayisa wano. mukuzika kuno kwali open oli n'akikola nemutakiraba ebiseera ebimu abantu abalogo bano abantu abamu bagamba nti nabalogo nti eddogo teririyo oli asobola okujja n'akikola mwene n'abaziba amaaso kituufu n'akiteekayo wajjukiramu yeyaze ku misoni mwene muba temusobola kutegeerako obuludde yakitadde yatya okitegeera twagenda okugjayo akaveera kalimu obwoya bwa pusi, kubaamu obwoya bwa katu, kubaamu otugeregere tuli awo ziringa enjala, ne kubaamu n'essente zino ez'ente ezirimu ekikulu. Oyo omukyala yali azikiddwa bbanga ki emabega? Yali aluddeyo yaliyo kubanga yali yakamalayo emyaka myingi gy'alina kakati bwe twamala okuyisanga enyumba abantu kati nze gye nakola nenkubira ono Giant naye mugamba jjukiramu wali eri Martin waliwo we twagenda twali ffena naawe okusangayo eddagala kati ate kyenyina okukola nyina okusooka okukubira ono Giant kingamunaye muntu ono tusanze mbinne bino tukole tutya kuba yaba tamanyi yaba yakwaddemu byamufu ate osanzeeko ebitaasuubiddwa nze ne mugamba tukole tutya tumuziike nabyo oba abaana ne bagamba munaye ebintu bino mwandibireseemu twandigenze nabyo tumuzinge n'ebintu bye omulala ng'agamba mubisuule n'oligerera ndi bwe twamukola naga ate nze ebyo ye yayogera ng'atamutegeera ate ebyo mubisuule mubirekewo awo gamba banaye tukoze tutya ekikola bubi bw'obisuula awo oli twabimusanze era mubisuula awo mufuulibwa akujja mu naye ffe gye twakola agamba abaana twale oba sikyo mwe abamanyi bano bamala obbira abaana bato bamaze obbira abantu katulabe ebikibiki bonna babiri kutta abaana kamunguluze n'abakuba nga muli magombe muli kumala nebebaka waggulu w'embugo wajja twagirina embugo nga tuzisazeesazeemu nebebaka waggulu w'embugo amukiko nebakemu nebebaka ono omulala ono gwe natambula naye baali bangisi ono gwe natambula naye gamba nejja wamwe yasokoolangayo yayingirangayo ng'amusikayo ng'abasikayo naye kamunguluze n'amukuba wansi
basooka ne beebaga amala kumbuka kitanga naawe baata kumpi sawa namba nga beebasa olwo gwe teweeraliikiridde abakozi bo bagudde eri buli omugula bagudde eri olumanyi bajjatereera ali mmanyi ekiddako nali nkimanyi ngamba bana wasigala olisitedde bana wasigala manyi wajukira nze nabijjayo naye bwe baabiraba bafuna naye besinga gye nafunamu mpaka amanyi kiro ebintu tebizeeyo muka wabaabizaanyi tujjayo abafu bano bo beebase amumuliza abaliwo tutandika okusobolayo abafu bafujjukira nfe twasimanga nga tulekayo tusima bomola tujja kubajjayo ebi kati tutandisa okubajjayo mujjayo bamala okubajjayo tubazinga mumbugo netubabanga mu motoka mu vaani yange omu mukeesi zaabwe keesi zetwasooka zitwala tewabateekera mukeesi eri kuba abaali bangi kati nga nyina okusooka otwala ekeesi bano mbazinge mu mbugo mbapange mu vaani yange nebabanga bano nebaddamu nebazuukuka mpolampola nebaddawo mpolampola nebatandika okusomba abafu nakwata nateeka wano tugenda awo omufu atali na keesi mumusitula mutya mumusitula nga bantu basatu babiri atalina keesi tumuzinga mu lungo bulungi nakwata erimugere omulanakwata wanatalina keesi naye nga bwetwaatumusengudde nga bali mu keesi nga bangi nga tubatadde mu keesi singa baba babeerako walako nekkubo olina okubaza wano kkubo okubateeka mu motoka buli omu asitula keesi egenda agiteeka wano bakutwe n'atwala omwomu n'asoma bwebamala okubateekamu olina okubavuga baleete tubaziike naye neyiyo oteekamu kuba abo baali bangi mweri ambulensi baali bajjamu oba emito gyonna twagijjamu twaliriramu tundubaali netubabanga basobola okujjamu yadde ne 50 tubabanze bulungi olinga apanze anti jukiramu kati obangira mu layini naye nga tolina kumuzinga nokubeera mulambirija ate tufu basobola ojjamu kubanga tebakyali banene nga tebakyali banene jukira mulungi bamamakulu olwamala okubabangamu tukolaki nekuvaayo ejja netubaziika naye kuolwo olunaku omulenzi gwe baatulekera eri ku kyalo alina okulaba buli kimu nga bwe kitambula bano family client akuwa omuntu agenda okusupervisa naye ngaomuntu owokukyalo jukira bo tebanaba kufuuka batuuze baguzeeyo tebamanyi bintu bitambula byo ku kyalo tebamanyi wakyamani wajje mugula amazzi wewava sebinti biki ebyo kati nga n'okufunira omuntu kati oli ekyo yakola entaana bwe twamala oyisima yiseewo ennaku 2 netusibawo endeku yaffe endeku eyo twasiba omuliwa lusala ne gudda eri banjukiramu bagulawo ekkubo bagula ekkubo eno neeno kati nga tulina okusiba eno waitewo neeri nga tewali munda alina okusala kuddawo omuguwa nendeku nabirako ndeku erika amabwa baasi akati bwe twamala okusibawo ebintu ebyo liye nejja neyesalimbirawo n'asala omuvubuka oli gwe babawa yasala nga tetuliiwo yayinako emirimu egyenjawulo yali agenda okubakolera yali talina mirimu jasi kutuyambako naye nga yawa information eno nti kati biriweeyo oba bali baziikako tebakkirizibwa kujja kulaba muddamu zizeeka balina kuweereza omuntu atamanya ataziikako kati oyo omulenzi yaliwo ku kitundu okwo alina otufunye abatuwa abamatiriyo abasobola otuyira matiriyo biki muyambeko okusima entana muzo mwazeesemera zo temwafuna kubakukyalo ffe twasima tukoowa nenfunako ab'oku kitundu nebasima nembawaayo emitwalo 8 nebazisima kati ate bwe twasiba endeku eyo nga twasooka ne tuleeta keesi zamala enaku 3 kati bwe twateekayo kati bazibba kuba tewali nnyumba tewali ki endeku eyo nogozoni tokkirizibwa kusalawo ekisegedde ate oli nasala nagenda
So kese zo mwaze ta wazibika kawo noziteka kwa tundubali. Netufuna we tuzitade netuzibika kwa tundubali. Ate yolo naje na sala na ingire wansi wo mugwa wende ku. Ngeshimuyingiza yoki? Bamukubira essimu kakati bana abaami bagenze emisoko gedola byonna bibakola bakoze batya amatiyo biki wamatiyo twamuyiwanga waliwo omutunga wali omulenzi wali tosose mugamba nti naye kakati kasala kadamu twasooka mugamba okumubriefinga mugamba nti bwe tunabanga tumaze okusima wali ntaana muganda wange oddaku kusala eno gafuna obuzibu n'agaana lwamutuuyo kakati omulenzi oyo bwe twamala okukomawo sawa bwezalinga 12 wetukusanga ku kkubo yali tasuubira nti tukomawo naye yali mwaliko ku kitundu okwo nga mukyaliko bwe twakomawo twajja direct bwe mwava eri mwakoma ono anti gatuleese abafu tuleese nga tulina okugenda tubateeke mu keesi kakati yo omulenzi ne tumusanga mukubo tumugamba tufunirewo amazzi n'agamba ow'amazzi bamuyita opiyo naye genda waliwo otuuka esimu yange eweddeko omuliro kanoonye engeri yonna yonna gyensobola okubafunamu netulinda w'amazzi n'abula netumukubira esimu ye evuddeko netutwala ebbanga ziweze sawa 3 za kiro netulina muntu yenna gwe tumali ku kituufu ezawera sawa ezo sawa nga 3 nenziramu nekuba ku simu ye genda okusanga ezeeko nga mwana w'amazzi nangamba kanoonyeeko wano w'amazzi waliwo waboda ali wano kitundu saawa emeka ezo ez'okumakya ez'ekiro eri mwavayo saawa meka twavayo saawa zaali 12 kitomu twali tulyawo nga tugenda kuziika tulina okusula nga tuziika tulina okusula nga tukola paka kumakya kuyiwanti nkokoto okuyiwankola ki ate n'entaana zennyini zaali tezinaba kubeera nzimbi nga tulina ozizimba ekiro omuzimba gwe muteekamu kakati omulenzi oyo sawa nnyawo netumukubira agakanoonye nga mulamutteke nga talina buzibu bwonna nga tukimanyi nti nuffe tanywa mwenge nga mulamutteke nga si mulwadde nga siki sawa 5 ali emusenta ngamba munaye kanoonyeeko wano wembadde nfunya ngambye piki yeweddemu omukka biki kanoonye sawa 4 tugenza olabe tulina wakuja w'amazzi tulina wakujaki omulenzi naye yinyini yatuuka nagamba munaye bonna baganye bagambe mpozi ejja kumakya mugamba kale katweba tetwakimugamba nemusalawo ku ssimu naye teyamanya ebigenda mu maaso eno oba twakomye ku kiri oba twafunye oba tetwafunye wajukira buli we twakolanga omulenzi oyo yayitanga mu kasooli alingizaayo najja n'atubuuzaako nalaba embeera gigeri naye kuolwo embeera bwakya ku makya sawa zaali 12 awo oyo toomu n'agenda wali eri wamasaana n'afunayo ebita nkyebasi twagenda okulaba nga twagenda sokumizi abaana nebagenda nebagesondera kuziagaleera tandikatutandisa okukola tukola kubanga kuolwo lwenyini ekiro abaali si bazimbe twasula nga tukoze nga tubaziisi bwemwatuuka abataali bakuzimbibwa bwabo bo twasula nga tukoze mulimukugenderako kati ate ne bano nga tulina osula nga tubayiyeeko ettaka si bazimbe bano betugenda okuzimbira lindako ettako dibweoirako mu ntaano oba mumabbali wali bano betugenda okuzimbira tulina okusula nga nabo bennyini nga bali mu ntaana nga tubaziisi ate enkeera tuddemu tubazimbe muzimbe endaana lwaki kubanga tebalina kusula bweru omufu talina kuddamu kusula ebweru ng'ate tuyiwako ettaka ate lumaze okuyiwawo ettaka ate tulina okuddamu tumuzikule ku makya ettaka tuddemu tulijjeyo otuukiza akalomolomo nti nyumba ye yalubeerera nagibeeramu buli kaseera kitegedde kakati nga tuziika bano ne tubaziika kati bano ne tubayiwako akataka katono kubika jakubenkyamujjabajjamu akataka katono nnyo tuddamu ne tukolaki ne tubaziika nkeera ne tufuna amazzi badoomu baleese amazzi kati nga tutandika okuzimba ffe nga tumanyi kintu eki kubanga kuolwo omulenzi saddamu mukuba kubanga ali sirina kyemwetaaza kati amazzi wagafunye ate wabadde omukozesa kufunira b'amazzi bamazzi gasedde amazzi gefu saddamu
tutandise okola sawa 4 5 6 7 8 tanalabika nekira ntakubira twatuka okumaliriza omulimu nga tewaliwo omuntu akubidde nga tewali wakubidde nga tewali waze ku ntanda tuwezeza sawa 9 kitundu tumaze buli kimu katero nga tuli mukuba pulasita kuba pulasita kati tukubye pulasita wasigadde entaana 2 oze kangonde omusajja tegeeze nga bukyali egamba abeere nga bw'abanga abadde nti nti kaje sente zange azireete avene Kampala andete sente naye nga amanyi nti n'omulimu gukoze ekiwedde mugamba muzeeyi tumaliriza naye nga tetunaba yagamba nti kakati soka okukubira ebifaananyi nimugamba esimu yange ya WhatsApp yaweddeko muliro nemugamba omanyi nti oba okola tusindikire manda ajakola eki omuvuka emande ajalawo omulimu n'agamba manda ekiro bamutute nga tayogera mulwadde ali bubi nnyo nange kenyini ndi mulwadde kozi nimugamba ate kiki nagamba manda ekiro bamutute nga tayogera bamutute ku ssaawa 7 nga tayogera nti yenna omuziga gwamukutte tebamanyi na kikyali ku kitanda nange kenyini nkyali ku ddwaliro kozi kanoonye engeri yonna gyensobola kubirako kojjaawe kojja wa mande wabeera naye gamba nti mukubireko mubwangu kati genda kubira kojja wa mande esimu ye teriiko ono naddamu nakola kiraya nti onaddamu nakubira nga muzeeyi kanoonye omuliro naŋŋamba naye kansooke nkubireko mukulu wange namukubira naddamu nankubira naŋŋamba okimanyi mukulu wange naye mulwadde naye muganda ani Singa oli omukadde gumwasanga bano abasajja baali babiri omu asula eno kuwe Matuga omulala asula eno kuwe Muyengo ate we Muyengo ono ye mukulu woono ali Matuga naye we Matuga yapaki yakuwa omulimo naye nga sente azijjawo oli mukulu we kati ate mukulu we naye mulwadde kati mukulu we nankubira naŋŋamba mukulu Kalipiro wamaliriza konze niŋŋamba namaliriza muzeeyi kakati naŋŋamba munange tuli balwadde naye abafu bulijjo we batyo we babeera konze niŋŋamba nti ffenna tuli balwadde ndi mulwadde nze gwolaba wano nkyali mu ddwaliro n'oli muto wange ali mu ddwaliro nesenga nkubidde essimu naŋŋamba nti no ali bubi nnyo akedde kunoonya dokita we abafu obwedda bulijjo we batyo we bakola konze niŋŋamba munaye nange baŋŋambye olwono mukulu we yaŋŋambye niŋŋamba munaye nange Mike aŋŋambye nti nooni yazzewa neeno yabadde atufunye wamazzi mande naye mulwadde naŋŋamba ekyo mbadde sikimanyi naye mugamba munange ebiseera ebyo awo wenyini we namugamba nemugaasemuga abafuzi bamalagaki era naffe tuli wano enkukumunko tetumanyi oba tunaatuuka naŋŋamba mukulu Kalipiro bannange ndi bubi nnyo ne muto wange aŋŋambye ali mu ddwaliro ne Singa mulwadde kitegeeza buli eyali mu ssaako yo abafu abo yafuna ku kizibu yena mulwadde olwo abaana bo baali bateredde tebaddamu kamunguze bwe yabavaako kamunguze yagenda ngaakoma mbulambola twagendanga bwe twatuuka mukuwa omunyuma guli akamukonge bagulya n'amazzi aganyogaganya bajjaga banywa batereera benyini bagenda okubeera ku makya be baleetanga amazzi era tomu naye yalina abafamire bano balina kye baali basobezza nga bakuwa omulimu oba nga batunda awantu olindi tebalina kye basobya wakati awo babirina naye lwakuba nino lwabutayogera bayinza oba abafu tebaali basanyufu nojjukiramu nali nina kuddamu kubawamba okuwamba abafu 18 nali nenda kuddayo abakulukulu bamadaala ngaye wawamba omukadde omugenzi oli owerugazi naye ebiseera ebisinga etuba tukola emirimu gijja kuzikula abafuwe abafamire babatunze ne babawaako sente kati balansi asigadde bamubawo nga bamaze okugjawo abantu era bwekituyagamba nti mujjewo abafu balansi wamu ate muprosesinge ku byekyapa mukyuse ekitege yasigaze balansi kati bano bo kyebakola bo bagenda ne bafunako sente ne bagula eri
bamala ogula eri ku sente zibabawaako nange ne bampaako deposit wange agandika emirimu ati ate jjukira ati bwe twamaliriza abo omusajja lwaddamu naŋŋamba ekigambo ekinyuyiza nange sente bagenda zituwa ku lwokutaano badde mukusaba olwono twali lunaku lwokubiri kati olwo tumaliriza ku lwokubiri yayagala agenda processinge ku lwokuna azimbe ku lwokumeka lwokutaano mugamba muze ebigambo byoyoge ate nkusaba ompulirizeeko kinte bw'obanga osobola funa wosobola okwenanga mangi anti kati bino byonna byonna byetubadde ku poliisi bali bafamire biki ebintu bibaddewo byonna tubitaddemu sente obusente bwonna bwaggwawo naye engeri gye mumaze okusengula ebijja ebyo katugenda abayindi batube balanzi waffe tukole kinamugamba muzeenyumiza ombite ogenda kola bitundu sente zange nzaagala nga sinaba kuzola anti kakati kansoke nguteereko miliyoni emu endala njazikuwa kansoke nzisondesonde nimugamba sifa wano nga tuwa sente zange zonna nzaagala ku ssimu saga nagamba nti katekulinawo sente nimugamba endagaano ogirina nti ngirina fotokopi yange ngirina mu ssimu nkusomera endagaano nga bwe yagamba wera kuwa omulimu kumaaso kakutula ne muwandiika nemukane ku sente n'obudde bwogenda okukoleramu omulimu ogwo omaliriza balansi kati ate oŋŋamba oti ati nate fulayo ate nga mmaze okumaliriza omulimu gwegusikiriza nabyo kola kintu kimu ndino maze okukola basente zange nafunirawo ensuulu oyaseeko natandika ne bamukubya n'ebifaananyi nitumusindika na vidiyo katubajjeyo tubajjeyo tubatwale kati awali omugamba nti mbajjeyo mbatwalawa baleka kungulu wano oswale oba mbatwaleyo nembeera nabo mu motoka ate awo expense ziba zirimu zange ziba zirimu tugira ate nyina okuddamu mbazeeyo ate nkibotodde ate nyina okuddamu nkisebe ekitereeze nziremu nkoleki ate waba akwongera sente immediately ate bwe ziba zeeyongedde zisingako ne zine zaziikudde ekitegedde bwe mbanga omufumu mbadde muziikudde miliyoni ng'emu n'ekitundu oba miliyoni 2 aba agenda mu miliyoni 4 endagaano yaffe weerino wetugenda mu kooti endagaano egamba nti woomalire okola balansi wo waali ate oŋŋamba otya ku friday kati bano abaana benkozesezza ngenda basasuzaaki nga talina kyakuddamu alizizeemu era nali ngenda kuddamu okola ensasa soba oli awo sente nga aziweereza aweereza kaakati ono omutoowe yali ayagala kulyako enjawulo kati byanyumiza jugiramu oli yesiina kunyumya naye nnyo kubanga siyampa omulimu kati ate olwo oli mukulu atandise okunkubira anti kakati kali pyotoze nimugamba kakati muzee maikingo sikayagala kuddamu kuwulira essimu ya maiki kati njagala kuwulirizibwa eriyo ate sente zange saagala zitewa maiki oba abasendeera ba maiki mumaiki ayagala kulya enjawulo nobulooka yaleeta ogwo omulimu kulya nayagalamu emitwalo 50 naye bulooka yawa maiki omulimu maiki nandeetera omulimu kati ate nze nkwata ndya sente ninziwa bulooka ate ne maiki ate maiki yamala okunjako miliyoni zange 4 ninzimuwa lunaku lumwapa sente egayaza ewa mutansa kafeero yasigala mabega ninkwata sente ze ninzimuteera mu bbaaga y'emiliyoni ezi byonna omusajja abitegerera ng'abitegera yali takimanyi naye mugaa kati maiki anti maiki olwo nga nzigyeko kati diru ngiyiye kati bwe muba jugiramu ye maiki eije yali ayagala ku busente bwe yampa abafu bano bonna mbazimbe bonna 18 bonna waggulu mbazimbe ye mugamba maiki singa obadde omanyi nti ng'obadde mu ddiiri nga walya sente gwe wandibadde kusaidiya nobakati awali nti twateesawo tukuzimbako abaana abasigadde bonna bakati bogirese kati niŋŋamba oli mukulu we nimugamba bwe mubanga mumanyi nti nsente zange temugenda zimba ndilwogobaana abafuti sibazimbye waggulu maiki akwate miliyoni 4 namuwa azikomyewo bazimbira abafuti nagamba ate kitya sibitegedde kiddemu nimugamba maiki yalya miliyoni ezi sente zemwampa ng'enjawulo yasawo yabasaba sente nyingi
nze nampa sente etono nali njawulo ya miliyoni 4 kati sente ezo bwana bazikute n'azireeta n'azimba bwati abafuba mugenda bazimba bonna kale Mike yalimba mukulu we nti abafuba akuzimba bonna ate nga bakuzimba bonna naye ng'omanyi sente ze yali ayagala okumba miliyoni 8 bazimba abafu 18 bonna naye ng'ate mbazikudde ate nziremu mbazimbe bonna miliyoni 8 namugamba bonna bakutegeera kiki kyetuliko kakati mukulu we n'agamba kale kandabe olwo ntanaba kumpeereza sente ndi mukubanja sente kati ombanyisa busungu kati ndamaika avudde ku mulamwa nengakanjogere ne mukulu wategeera nanga kati Kalipiro ng'ayogera bulungi ng'akangobereko miliyoni endala jangu ozisange wandegeera nimugamba ezange sizakuzikira emmotoka sizakuonogera budda wegende wandegeera ozijjayo zindeetere wano oba zindeere ku ssimu kasita omulimu mugulabye ngubaweereza oba musingire n'omuntu oba mujja mujjeffe weetuli wano naye nga sente zange siva wano watizo si byakuŋŋa nti ate kanguteereko ate biki nowasigalayo emitwalo 10 ndinja gikuwa jangu gino ne wano zireete wano kubanga jjukiramu nze ngenda kuvaawo nina okudda mu giriviisi nina okusasula abaana nina okutandika ate jjukiramu nyina nange kenyina abaana abo nina okubatwitinda basobole okutereera ate bw'oŋŋamba nti nja kuweja ate simanya biki nja kuwa ku Friday biba tibikwatagana olwo balansi asigadde yenkana atya balansi wali wasigadde miliyoni baagala bakuweeko emu basoke bampeeko emu ate endala ku Friday ate simanya nti nufunako amafuta namugamba nti siina amafuta ndandika tusoke tukuteeko miliyoni emu esatu tujja zikuwa ku Friday nemugamba zisireka yadde n'ekikulu ngwate kati katuzisondesonde ojja ozisange wandegeya woofiisi nemugamba zisiina woofiisi wandegeya yangu bw'oba osobola woofiisi yange yeeno gyenyina wadde ziteke kusimu kase omulimu koze kubajjukira mbaateeka kukulesa gwe maliriza omulimu mbwangu mune gwatusibye nenkwata na sente zange gwajjukiramu sente zibampa deposit gwe bampa miliyoni 5 nagulamu kesi ningula bikibiki kati ate mu process eno ndi balemaganya okwatagana n'abettaka sente zikola ezigwawo kati bwezagwawo nga nina okunoonya ku zange nemaliza omulimu gwabwe balansi wange oba bali tibannaba kutuusa okunyongera sente nga sinaba kutandika omulimu gwabwe oba mumala nange ninkwata sente zange nemaliriza omulimu ate onyumiza bintu byalwakutaano nange bwe twamalirizaawo nagenda okulaba ng'aweereza akakadde naye nga wakaganye anti kati onjogera ne mukulu we nga mpulira nti nje muntu omukulu kati ategeera oli ye muvuddeko bajjukiramu ifiife yatuvaamu anti akakadde nangamba kakati kangende naawe walala wono abadde talinako fuloodi jjukira kwoba obudde ate ngamba tibalina sente ngenda okulaba nti anti kati kangende ne wali nkuteereko ku MTN naye nkuteereko akakadde nagenda okulaba ate ne wano ntaddeko kati kangende ne wano ndabe zaali zakusondereza okitegeera ng'agenda wano ne wali ngamba yo abantu abangaya bebakambuwalidde olubalaza endina ebifaananyi bino wayezijjayo abafuusende bazijjebwa amangu ago ekitegeeza bali process ya kunyaga kyowala ebiseera ebimu era waliwo n'omukyala gwe twagenda okusibira tayiro obulungi byange yali ebweru esawuli era naye bwati nti kakati maliriza omulimu gwange nze nkuwa sente zo ninkwata abaana ne bamaliriza omulimu olwamaliriza nti sente ngenda ziweereza nga 3 tokaga wataddemu ebintu waleesa aŋŋambye tukoze bulungi nti gwe maliriza omulimu gwesente zo ate ngenda ziweereza ennaku z'omwezi nga 3 muganda wange nakwata ensuulu nzijjayo yasindika sisita we yaŋŋamba nti kakati sisita wange ali mu kujjaawo ne sente manye ebiseera ebimu bano abantu njagalamu abatulaba ebiseera ebimu omuntu omugamba nti gwe maliriza omulimu gwesente zo nekingasowa nti musente zewe bajjukiramu gyetwagala twawukanye twagala maliriza omulimu gwo ompeka sente kange kyamunye ne mu mikolo eyo gyetubeera ntero kisiŋŋaana oli akuwa omulimu n'okola bulungi omulimu omaze ogwogeredde ku last minute omugambo waye mba sente z'abaana akugamba ati nina kutudde Kampala kyokka gwe waze n'abaana olina abakatumwa wavuze amafuta olina omwogezi omulala olina biki olina ebyokutikoze Kampala naye akugamba ate katusinkane Kampala kimanyiwa kyabantu mwekyusa nnyo ng'omuntu amaze okukolera ekyo challenge tugisangemu
naye naddala kati nganze njagala nze abantu abandaba manya nti nobanga mbadde omulimu akasente kange kaviirewo naye nze abantu ababeera mu Amerika ababeera mu Europe kale wale mu Europe ababeera mu Europe nze sibatwala nnyo mubi wankimanyi ndudde nga nkolera abantu abo bebakira nti babasinga tewaliwo omuntu yali abantu bonna babeera mu Europe abatulaba ku kimbo update bw'obanga omanyi nti n'oli eyo ogenda kumpa mulimu totya kintu kimu nti no Kalipiro oyo abanja mu nkola bweki oba abanja bwatibwa njagala ngambe bano abantu abali mu Europe baagala nnyo nze omuntu ali mu Europe bwangamba nti nosente zo njazikuweereza omanyi okitegeera nze mba mumanyi nti era jazimpereza nobwangamba nti nomwezi ogujja olwo ojjukira omukyala yakugamba sente zikanzi sisobola kati kuweereza banka tesobola kunzikiriza babeera limiti naye tereka omufu oyo sente jazikuweereza ku maanyi oli omukyala ye yanzijjako bujja okitegedde yanzijjako bujja justi lwabiki nenali mugamba ninga abantu bonna bali mu Europe nze mba mmanyi basasulize so bano bobanja bowato be bakuna beyagala okwekyusa bayigamu muze gw'ekipulooka bano abantu betulina muno mu Uganda bano abayiga ebyokwawula yawula ebyo nenze omuntu ali mu Europe nobangamba nja kuweereza balansi omwezi ogujja sifaayo era siyoba ngamba kale maama tewali buzibu okitegedde nze abo abantu abali mu Europe bonna ndidde nga mbakolera oli yagamba nti nakasente kiko njakakuweereza budde bwonna bw'oba oli awo tomanye na budde ki nooba tomubanjiza ogenda kulaba sente mwezi ngeweereza sente ogenda kulaba ngaakusindikira wali eri kagundi nti nambadde nkuweereza akasente ko nti sibalinaako obuzibu abo abantu abali mu Europe Kalipiro abantu bano kati bokolera abakira baite bakira nti kubanga baba bakwate mu kizuuse nti abantu abasinga bazikula abafu bano ayimini basengula ebijja si mu bulungi kati baabo n'abaana bokumpi badde bagenda kufiira mu bintu by'ekisibo ogenda kukola otya abantu abo nga bakuwadde omulimu okusooka okwekenneenya omulimu gwe bakuwadde kuba kati okugula sente gwabadde gusobola okuttiramu abantu bakkumi naye nga ensobi yaba famire eyo kati ogenda kikola ng'otya utakola nsobi n'ogenda bugenzi ku malaalo ng'abantu abatunze babasirise bwafu kati nze enkyukakyuka gyenyenda okolawo jasinga tuba mu bizinensi enkyukakyuka gyenyenda okolawo omuntu ebanga ngenda kuziikula nga sikuzimba malaalo ebanga ngenda kuziikula okusengula abantu abo banetaaga ku sente zange zemba nkula mu budde tezibanga miliyoni 20 banyina okulekera emiliyoni 2 sigadde nze nasokoka edipoziti kati dipoziti oyo nsooka kunoonyereza ngenda kuteekamu sente nguleka ezingule biki kati akasente njagala abaana bano bagenda okuva wano nga buno bumusasula sente botoagala bakubanja okitegedde kati miliyoni ezo zemba nsigadde nga mubanja nze abaazebanyiza ngenyama nde nyina abaana bennyini nina okuteegerwa suwa nti noonya engeri ensoboka okubatingamu batambudde batya tebafuna obuzibu bakoze batya jjukiramu kati enaku nibwemba ninayo kati kusengula abafu sikozesa motoka nokozesa baba nga bangi nokozesa motoka nga ssatu kati enaku zinagula nebulungi akati motoka ezo nga bwe zitambula emwe ina okutambuliramu abakusegemuyiyokuula byamu lwaki mba mbyawulamu bwendi lwaki mba mbiteekamu bwendi nti motoka zirina okubeera bwendi nowemba nga nyina yadde nga abafu babiri nina okikola bwendi abakozi batambula bokwana abafu batambula bokwana nitambula lwaki motoka etambuliddemu abafu abafu abo tojja kumanya lwaki tubajjeeyo oba kiki ekyalimu kitegeeza nti eno singa motoka ezo wayinza okubaawo emuyinza okufuna accident emweri bweraba ngaebaddemu abafu nga baganya okugenda kitegeeza yinza okufuna accident oba oli omwana alimu abadde agivuga n'akafiiramu ekitegedde oba eno bano abagenza okuziikula bano abakozi eyinza okufuna accident
nga balina okukola ki balina okufuna obuzibu oba balina okukola ki kati kyembasooka okukola sente zange mba njagala wasigale yakatono lwagirina obuziba miliyoni 2 ezokulegera miliyoni ngezi nga bbiri kitegedde nze omanyi kati abantu nze lwakuba ndi n'abantu abamuwe naye lwakuba ndi mu Uganda muna abantu gye balina okumanya emirimu gye tukola gye tubaamu obwesiga togenda kuŋŋamba ndi nkuwa sente nyingi togenda kukola ate olina woosangibwa okitegedde kati nze abantu banyize mulimu abantu abansinga sente kuva ebweru nakuzindiga sente tomuwadde resiiti takulabanga naku lwakiribwe wano mu Uganda osobola okumumitinga physically naye olina kusindiga sente kuva ebweru miliyoni 5 miliyoni 7 ngakunkolera omulimu gwe gutyo nakwesiga bwesizi okitegedde kati waliwo omukyala yansindigira sente nali ndi saidize eyo kakumiro nansindigira sente nende mukolera ekiboga ali eyo ebweru ne balansi yamugendeko kwosa Kalipiro twogere ku bana abantu nga tuwunzika kubanda abo budde bwe waliwo abafube basimula wali nga wakasatomba naye nalaba omuvubuka yali abavunaanyizibwa yali cooperative nnyo nga buli kyomusaba kyaleeta kyomusaba akyateeka akyeta mu budde waliwo bannannyini bafu ababeera nga tebeefiirayo ng'omufu alingaga nti amwewonya bwewonya bannabalwadde tetwali awo tekikomaano nakabulyo nkayina tewali mazzi tewali enti ye yakuwa sendeze ng'omalire mulimu aguze mu nsiko atayagala bafu ayagala kubeewonya nakirabyeko omwana kapeesa celebrity okutiktok babumuzika sonde mukuzo batunza bafamily ne bagenda eyo ngenda kifome eyo mu nsiko ne babazimbide nkana nga teno zaali nzimbe ne babatadde mu kesi nga teno bali mu kesi abafu batebayinza kumala ekiseera ne badamu ne babalumba era abantu bakaseera alati bezijo abantu abasengula abafu omwana omufu yamulinya ku mudugu lwalina kubakubi nabagamba eri gye mwagenda okukola bagenda teekayo Singa bagenda mulwokunawendi Singa wabwaliwo oli omukyali yali eri mu kayumba kali ku bijja nti agenda kufa wiiki eno agende yegatte ku bali abateekeddwa eri tebasobola kubeerayo banyiivu era naffe tuliire abantu bayinza okulowooza nolwokusanga abafu bano bamusengula abafu bangi abafamire bonna bayinakubanimbaade mukuyiriza olwatusaba ekintu kireeri olwatugamba ekintu kikole bo bagamba nti baffe tuli balokole tetukolebwa emikolokolo gyammwe ebyo nomugembugyeyo abafu ate nange sijja kugendayo eyo kasase nga bwabalaga ekyokuzikula abafu bano famire besaana nebeera kimu nesobola ekuŋŋaana ne baba wamu oba ne waba muntu omu yakiyimiriddemu kakati bwebanga bakkiriza bonna bafamire naye nga walina okubaawo omukulu agamba nti kakati tukoze tutya muzikule nze ndi eno tumalize byemukola ndi eno mubadde mwagala mutya balina okubeerawo naye nga bakkiriziganyiza okukkiriziganya kyekikulu ennyo kati waliwo gamba nti bagenda kuzikula nga kumbe waliwo omuntu ayagala okikola tazikula lwa bulungi temakibaawo ate bwebaba nga bali mu kibuga basobola okubasengula ne bafuna ebijja byabwe ne bagenda okuba nga bamazika kubanga ekibuga kikulaakulana naye nga bwebanga bali awantu engeri bwe twali mwabajjirayo mukyaleera ate era mubazza mukyalo ate mubazza ate era abantu ngaate wabina okusinga bakola mu kituufu tebakola tekyali ye Kalipiro the devil hunter brave master ategeera ennyo bwebwo oba oyagala okumunoonya kutuukirira nze nkubira ku ssimu eyo nkubuulira olwo omwali yali ayagala okufumira alina omusajja alina omukyala nganyala ampase tukole ffenna simanyi byabakazi babiddamu oba okyabivuddeko ira bakyala yakuba mulina gyali naye baabu abakiga tebamanyi bakubwa kale webale kubanga otugoberera webale kubanga
olabe ebintu byaffe abikunyumira nabadde noonya omwana omuwala ayagala okukola ewaka bwoba omwina olina kusimunyisa omusango 0-827-3 obanga olina omuwala asobola okukola ewaka alisebinga mirimu agina buyivu ki bwino bwalina si bwamaanyi nnyo naye nga alina okubanga abeera kyanja kisaasi ntinda bukoto gayaza musanvu ku 8 yo wadde kubanga siina wenyine asobola okuddayo najja mulimu ogufunye obwanga olimu ezo area ofiisi ya Kalipiro eri wano bayita ku mbuzi abamanyi gayaza nabagimaliza nga kyemanya okusajja kale nange njagala yo mwala asobola okukola ewaka housemaid kubira ku simu ogere nabwe bwesobola okubanga okola ogenda kola mukambala mu sobola okubanga tukwanagana mbagala nnyo mbagalira ddala mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga muntu ulayikinga nga mutugoloberera mwebale nnyo nakwagala Kalipiro ono sebo ye buli ekimubeerako awona abafu bangi bajazeekola nga baliko ojjukira oli omuntu gwe twazeekula n'agaana oyingire emmotoka ne kesi neegwa kasa nawe kenyini obyerabirako era juzi nakukubya nali njagala tugende fune ebintu bino byankwata wagenda okuba programu anafulumedese omufu yagaana olinye enye twagenda emmese neefuutuka mu mutaana ate nga waliwo gyogeddeko waliwo kale ebintu ebimu bibeereeyo ebintu bibaawo naye lwakuba nina abantu tebabikiriza bannange nga bibaayo ate tujjanga kutambula namwenna mulabe ebibaayo kasa tubaawo emikutu gino nemubanga mubifolo kale mwebale nnyo mwebalire ddala mu subscribinge mulayikinge